Make some Jesus noise. Okay, we have a surprise here. Which key? Happy. You see which key? We want to sing for somebody. Are you ready? Happy birthday to you. Happy birthday, dear Nina Rosie. Happy birthday to you. Everybody, let's surprise her. 1, 2, 3, everybody. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Nina. Happy birthday to you. Everybody, Nina Rose is a birthday. Smith, Matega. Thank you so much, Pastor. You're welcome to church. Give Nina a warm welcome. Shout, we love you. Tewali kyenyiza kukozesa kakisa kano than kugamba nti Mukama abadde mulungi gyende. Merci. Ndoza tukusabire esaala. Kintu ki kyeweebaliza Katonda nnyo? Obulamu. So we want to honor God for our superstar, Nina. Ebirungi Katonda byakoledde. Kasi tebabuuza myaka. Necessarily. Do you love Nina Rose? Can you do something? I don't know what. Maybe shout for her or clap for her. Your spouse loves you. Kati bangambye wategese on your birthday. Yeah. Njagala kusharing a birthday yange n'abakyala balina abaana balina obulemu ku bwongo, that's Down syndrome. N'abatalina kyabulya. Childhood yange njigiriza nti Katonda alina engeri gy'atuyigirizaamu okuba ekyenjawulo mu nsi z'okukula saabuziba bazadde bange. Naye waliwo omukyala eyanjagala n'andaga nti Katonda atulaga nti ne bw'oba tolina muzadde, but God cares. Era ng'ayitanga. Is that lady alive? Yeah, she's there. She raised you? I love her so much. Please stand up and the church will honor you today for raising Nina Rose. Wakiri yimuka koto wubireko. So today there's going to be Nyambabo Nina. Tugenda gabana akatono ke tulina nabuzeeyo. I think her microphone can do better. She's a superstar. Please. Yes. Musumba twafunye ebintu ebitono binandyagadde okusharinga nawe mulimu twali wano at least addeyo n'ekintu ekyokulya mu nnyumba nti buli wajjukira nti Nina Rose buli lwawulira misiku wanguba nawulira erinnya lyange at least tabulwa kyakulya Mukama muyinza. Nakumanyi ng'obwefujjo naye wenna oli emotion. You're grateful. I am beyond grateful. So today is a good day. Even the medical chambers, hospital, they are doing tests and treatment for free right there in the tent. Please go check them out. Hepatitis B and all that. And then Nina is giving gifts. Nadala kubana. And I think you are partnering with my son. Yeah, Benjamin, Hope Speaks. They're part of us as well. Thank you. Okay. Ndowooza byebyo. Twaliwo ekirala?
omwami gyali tofaayo kibuuzo kizibu nnyo ekyo saidi zombi. Shall we pray for her? Please kneel down. Let's stretch hands. Let's stretch hands. There is a verse that says in Job 42:10, when Job prayed for his friends, the Lord blessed him twice. So God will give you twice. It's in the Bible. Father, thank you for Nina Rose. Thank you for her life. Thank you for the tough times she's gone through. Thank you for making her a star that shines in the skies of this country. Thank you for she comes to church today, not to a witch doctor. We celebrate her. So bless her and let the future come with blessings. All these hands, Nina, open your eyes and look at all these hands. They are all blessing you. So may you receive all those blessings in Jesus' name. Amen. Oli maza. Mama Lima, come. Kuno kwebaza kwe okuzimba church. Basi tufuna malidenzi. Ala bamawulire kwanjogera ko kati afukamiza abantu ab'amaanyi. Fukamiride Katonda. Bana era soka Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama ibaswe? Amen. Tusanje kula. Olwatuuse. Lwatuuse n'enzaala. Wali obezadde. Ozadde. Nina. Nina. She's your daughter. She's my daughter. A lovely daughter. I love her from the heart. Alina omutima mulungi nnyo kizibu ngera bwogambye nti omulaba eringa yeekusakusa tosobola kukkiriza kyalina omutima mulalu mulungi bewombeega mulalu mulungi naye nange ndi musanyufu kimanyi najjako dda wano nkomyewo naye ogeze nnyo kitiibwa kirungi ninalindako omwana gwe bebi silabanga bebi atambula bwanya naye nzikiriza kukweko mu kifuba You're welcome. You're welcome. Webale kubeererawo nnini kama bwongo. So we love you. Love you too. Dota wo gyali? Toto wange gyali naye naye ubona omusabirako. Akyali singo. Ati kyeŋŋamba. Bannoonya. Ate bw'oba okiddemu maama yennyini kyanguwa nnyo. Maama ensaaga sonsa. Sinza ategeere nnyo. Ente tunazikola tutya nnyingi. Temumutwaliza empumumpu. Zino zibatekabonera muwogo. I am kidding. We love you, Mama. Tukubireko Mama Hallelujah. And you have your seats, Maza. Your seat. Tulina akayimba ke twayimba ne Ninono. Kagamba mami wetu kutawanya. Pastor Ben, mtowe ekitiibwa omukwata. Okajjukira twayimba mu chorus kagamba ati F. Ogenda kuba bulungi. Hallelujah. Ogenda kufuna sente. Hallelujah. Ogenda kuba mugagga nnyo. Hallelujah. Hallelujah. Ogenda kuba bulungi. Hallelujah. Ogenda kufuna sente. Hallelujah. Ogenda kuba mugagga nnyo. Hallelujah. Hallelujah. Ogenda kuba bulungi. Hallelujah. Ogenda kufuna sente. Hallelujah. Ogenda kuba mugagga nnyo. Hallelujah.
yawonye okufa kapale yawonye okufa yes kama yebazibwe wiiki ewedde kuyidde nalizibula okugeza ewaka nga maze ndi musajja muwulu era ndoza bawulu otumanyi bezeza alinda kwemusumba so kati maze oyigiza emmoloka munda nkoma okugalagezi ne banteeka ne bantema ejjambiya neyakwata endala ne bakibaawo ekyalimu omusumaali nekinyingira munda era bakwata embuzi zavudde mu kulo naye baŋŋamba mu Uganda bagenda nyenemesa ebigambo byenawulyaga badduka baali basatu so kati ndi ku bunkenke newaka sikyasulayo ndi mu hotels zembeeramu simanyi mukama kati yamanyi ekiddako ogenda kuba bulungi katonda yamanyi okuteesa eyimbire haleluya ngenda kufuna obukuumi kuyimba kutuleke kano nina okukwata ebyanyi naye mukwate akubiye mu kifaananyi Venga, muévale, pues ya va. Hata bana batokote mkawo. soda wa bana Happy birthday to you. Wajikami. Bangambye mbiddemu. It's my birthday era nga njagala kuzzaamu amaanyi abakyala abalina abaana abalina obulemu ku bwongo nga njagala beebaza okuba abazadde kuba nange ndi mwana nazaalibwa ate nga njagala kulaga ensi nti siri nnyo wanjawulo n'abaana be mulina banjawulo basobola okuba ab'omugaso nga nze bwe muwuliriza ne nnyimba ne mumpa ssente ne mumpagira ne munjagala mu ngeri ey'enjawulo. Katonda byonna yabikola era nzikiza yansobosezza okujja okusharinga akatono kennyina era nga mukakkirize mube nga muweyongera okuba abagumu n'okwagala bano abaana mu ngeri ey'enjawulo kubanga naffe tubaagala. Mukama abawe omukisa. Tuze sitambudde nzeka nzize ne mami Alima mama wange mama w'endongo y'eno yennyini gye tulimu gye mummanyiddemu era nga nsaba abeeko ebigambo kimu bibiri byayisa eri abakyala bonna abali wano n'abalina abaana abalina obulemu ku bwongo. Bannange mwenna bamaama bato bange simanyi na wano oba waliwo bato bange kuba nze ni wankaaga kati simanyi oba waliwo bato bange naye mwenna bwenna muli baana bange mwebale okujja ku mukolo guno. Nina Rose ono gwe mulaba bambi omutima mulungi nnyo era ekimulese kwe kulaba nti abaana abo baliko obulemu bataliiko nti abawaayo akantu ne bakanaba katono ne muddayo nako kubanga olunaku luno lwennyini lwakuza lwe yazaalibwako ate n'abaana abamu ng'omwana oli gwe tulabye wali yazaalibwako olwo olunaku bane muwa obugalo. Omuntu okubeera eyo gy'ali ng'omuyimbi
yandibadde yepankira eri naye azze wano mummwe n'olwekyo oguguba mutima ate nga bagamba nti era gwe bw'obanga ozadde ng'okuzza omwana bulungi mummanyi nange ndi muyambi kati yono omwana ono gwe nakuza obulungi era nagoberera ekyo kyennyini. Bannange sitambudde nzekka nyina abantu bakwano bange bamperekeddeko babayita ba Hope Speaks be bazungu be mulaba ne babalala be mutamanyi tuzze tu celebrating olunaku luno mu ngeri enjawulo. Mukama abampeera omukisa yabasinga okubanjagalira okusinga nze. Kama bawo unabikwata otya? Toyina muntu asobola kukwatira God bless you. Kama kuomu. Amina. Barakala. Fikum barakala. Niyanziza we bali nnyo omwana wa. Amen. Hi. How are you? Olyocha. Good to see you. Nchimanyi we bali mwagala bambi. Kama akuyambe.